omulambo gwa Seggirinya gutwalibwe ku Butale Playground. Mbu Mathias Mpuuga gye yabadde ategese official send off ya Seggirinya mwana wattu zandigwa obutaka. Ndowooza kankikuddiremu kati amagezi gazze. Imbu wabaddewo enteekateeka z'okubba omulambo gwa Seggirinya gutwalibwe ku Butale Playground. Mbu Mathias Mpuuga eyo gye yabadde ategese omukolo omutongole ogw'okubeera nga basiibula omugenzi Honorable Muhammad Seggirinya. Security temugirabyeko nnyingi, ebifaananyi biri mu kubeera nga bitambuzibwa obutambi obulaga aba security ab'enjawulo nga basazeeko wali mu kubeera nga emikolo emitongole ne Bobi Wine watuukidde aba National Unity Platform bonna be bakuŋŋaanidde okubeera nga basabira omugenzi Muhammad Seggirinya asobola okubeera nga aziikibwa olunaku olwaleero mu bitiibwa bye. Abantu abasinga badde basoose ne beebuuza ate ab'amagye aba security aba poliisi lwaki basazeeko okuziika Bobi Wine abadde yakatuuka waati abasirikale ne bayiwa abasirikale abawererako ddala mu ekyo ekifo naye ne batandika okubeera nga bakyetooloola okuzingako ekifo kyonna abantu nga beebuuza nteekateeka ki ezigenda mu maaso lwaki abasajja baneeno babayiye mu kifo kineeno. Wano tusuubirawo mirembe, tusuubirawo ba National Unity Platform, tusuubirawo abantu abadde baagala Muhammad Seggirinya, tetusuubirawo obuvuyo bonna. Naye okusinziira ku information gye nfuna eno ya Mbu wabaddewo ababadde beetegese okubba omulambo gwa Seggirinya, Mbu bagutwale eri ku Butale Playground we babeera bagusabira then oluvannyuma guziikibwe. Ebyo biri mu Mbu, nkugambye Mbu ezo zibadde nteekateeka. Naye ze nteekateeka we zibadde nga zibadde za ddala mwana wattu zandigwa obutaka olw'ensonga security esazeeko. Wenkoledde story eno nga ne Bobi Wine yatuuse ddamu ekifo kijjukire bamuwa essaawa 5 ez'okubeera ng'ayogera. Kwezi essaawa 5 kyemmanya ekinene nnyo yakayogererako essaawa ng'emu n'ekitundu oba ssaawa 2 akyabuzaayo essaawa endala 3 yatutegeeza nti ajasobola bulungi nnyo okubeera ng'ezo essaawa azimalayo buli lunaku ayogerako katini. So olunaku olwayo lwe tusuubira okubeera nga ekiramu kya Seggirinya kye yaleka eky'okubeera nga Bobi Wine alina okwogerera essaawa 3 ayinza okkimalayo olunaku olwaleero. Omugambo gukyagendera ddala maaso n'okutokomoka, ebintu bikyayongera ddala maaso n'okubeera nga bitabuka, obunkeeke bukyeyongerera ddala okubeera nga bulinnya. Gwe kyolina okukola subscribing ano ku SMX Media, ebisigadde obitulekere kubanga tugenda bikutuusaako okuva byonna gye bigenda okubeera nga bitandikira paka byonna gye bigenda okubeera nga bikomekera. Gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell, ebisigadde obitulekere. Weebiti bye biri mu kubeera nga bigenda mu maaso wali eri Masaka. Naye nga mubateeke ku kamera buli kimu twagala okulaba kiki bapulaninga okukola. Bali mu kubawa deployment na instructions naye naffe wano weetuli mbega waabwe wuuli omulaba omwami oyo President tanaba kutuuka oyo obwedde akuba amasimu omwami oyo bali wano bali mu kufuna instructions bafuna instructions wano abakulembeze ab'enjawulo batuuka babawa instructions wano naye ffe tubalaba. Mr. President yeno embeera oyo yali mu kuwa order fenaffe tubalaba. Ffe tubalaba waneeno kyonna kye bakola bakikole. Tulaba balina gye balaga oba bagenda wa. Ekibinja ekimu kyeyawuddemu bagenda ku sayidi zeeri. Bali wano bagenda
tugenda mu lutalo mwetegeke. Njagala mwetegereze nnyo gurupu eyo abo bonna abo. Wananze natutobuvunaanyizibwa omutwalire Lubaga kasita batwalise Ssegirinnya ku makya. Natutobuvunaanyizibwa okutwala nze okwefuula Mbega akantu kano kankayiseewo katono. Natutte obuvunaanyizibwa okwefuula Mbega ng'abantu tebamanyi. Wabaddewo omusawo gwe nayogedde naye. Ssegirinnya yashaatinga ku ssaawa 8 ogw'ekiro ebitu ebimu. Ku ssaawa 10 ez'ekiro Ssegirinnya n'agalirawo ddala. Ssegirinnya yafa ku ssaawa 10 za kiro. Naye ku makya nga bamaze okubika wabaddewo ebyogerebwa nti tannafa. Naye ne wabaawo nabadde nkola live ssaawa nga 2:15 ne wabaawo ankuba akaama. Ne wabaawo ankuba akaama nti Ssegirinnya yabadde akoze eki afudde. Naye tebayagadde pulezidenti yabaabika. Ku ssaawa 4 Mathias Mpuuga yazze nga nkutte kamera. Bana bino byogero abadde muganda wange yatasobola mu bantu. Mathias Mpuuga yazze n'ayingira eddwaliro. Tumaze okubika batugamba nti akyali mulamu. Mathias Mpuuga yayingidde. Yamazeeyo ekinene nnyo eddakiika nga 6 n'afuluma ne tumutunzaamu kamera ne tumubuuza ki ekigenda mu maaso. Munnaffe ali bulungi yagambye nti siri musawo mubuuza baki. Yazzeeyo ku mawulire ga BBS mwagalabye. Yazzeeyo n'atwala lipooti etegeeza mukama we Anita Among yamutumye nti Ssegirinnya mufu ku ssaawa 4:25. Wabula ku ssaawa 6 eddwaliro n'eddakiika 10 eddwaliro lituwa ebbaluwa nga litugamba nti afudde ate ku ssaawa 6:10 ate nga Mpuuga yabadde ku ssaawa 4 ne bamutegeeza nti yafudde. So baganda bange ndi mu bulumi nabwe kiba kisoboka. Lwaki tugenda mu kalulu nga tetusobola okuŋŋaana bwe tuti ne tubimala. Tukategedde.